ku ssaawa 12 okulonda abakulembeze b'obudde bwa NRM kutandise Kololo ebifo ebirondebwako kuliko akabondo k'abakyala ak'abavubuka akabaliko obulemu abakozi akabondo k'abannabyabusobozi ak'abazirwanako n'akakiiko k'abakulembeze abaludde mu kibiina bayite ba historiko okulonda kutandise na Dr. Tango Doyi akulira ebyokulonda mu NRM okulungamya ku ngeri kugenda okutambula. The second national vice chairperson female, the vice chairperson central, vice chairperson eastern. Ebbugumu liri ku kifo ky'omukiise w'abasobozi ku lukiiko olufuzi lwa NRM ng'ebiranyirwa Wakati Haji Hassan Basajja Balaba Philip Kakulu Siza Mulenga ne Sanje Tana bano basekugana kulonda nga balumiriza munnaabwe Basajja Balaba okweka abalonzi e Nairobi ne Tanzania nga bakomezaawo mu kiro ekikeseza olwaleero. And this individual is against and above the party rules that he could take delegates out of the country. We also raised it in NEC that we have been denied access to the voters where one of the candidates had ferried the voters. How can you have 750 delegates and you'll be voted by 3,000 delegates? How do you participate in this? Bano basabye Tango Doyi akalulu kaabakasaze mu balonde olulala nga bazze okwetegereza abalonzi abatuufu. We cannot allow that, and as patriots we say no election, no sham election. In NEC, one of the highest decision-making body of the country, and the party NRM decided that investigations must be first completed for this election to take place. And we want that the investigation that the president ordered during the NEC deliberations be completed. Basajja Balaba balabiddwa ngayogerera bamunoonyeza akalulu okuli omubaka wa Kibuuka Bati Nobere n'abalala. Lwakadale Robert omwozi wa pulezidenti ku by'obufuzi yasabye enjuyi zonna ezeesimbye okubeera bakakamu ku baakalulu ka mu nnyumba. Ffenna bonna bano beesimbyewo tiimu bantu ba NRM, so tusaba kukwatagana wonna kukiriziganya ne tulonda omuntu bw'olaba balina obusobozi temulwana teri kintu ekibaleetera olutalo lwonna. Bo amaze ebisanja ku bifo by'abakyala kyokka nga bafugidde emyaka 10 baagala Pulezidenti Museveni ab'obuvunaanyizibwa balala mu kibiina olw'ensonga nti kati balina obukugu bongi mu kukunga. Excellency omulungi waffe President, tukusaba taata nti kati tuweereza nga bwe tuweereza emyaka 10 batuwa ebifo ebirala mukama wange okubeera nti tusobodde okutambula naye gino emyaka 10 gye mmazeeko mu kifo kino nga nze ntwala Kampala. Ye Kapiteni Mike Mukulala azze okutyola okugulirira abalonzi okususe ng'agamba kino kyoleka ekifaananyi kitali kirungi eri ekibiina. Njagala bategeeza nti enkola eno ejja twonoona era bw'obanga tetwegenderedde pati eno ya National Resistance Movement n'ebibiina ebirala ebisobola okukulembeza ssente bajja kufuna ebizibu mu maaso. Ategeeza nti ekikolebwa kireetera abawagizi ba NRM omutima gw'ekibiina okubaggwamu ne babeera nga balowooza kimu ssente. Era njagala bategeeza nti abamu ku ffe abamu ku bantu abamu ebyokulonda babivuddemu era Munnayuganda asobole okwegendereza kuli ku bwokeeke. Robina Dantale ne Brenda Damale bakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV.